are you? I am fine. You are fine. You are very sharp, eh? Sharp, eh? Manino oluzungu. Your friends also. Yeah. Mwebachali. Muri hau. Aye mwana iwe. Obutanko baku. Aye muna mwende. Yababyenjogera byo sima. Fene omwidi. Mwina fene. Wameka. Fene wameka. Fene wameka. Gendo bawe. Ikole java nene. Karibu Omukisa. Kasoko gwetondera olw'okubanga eggulo bambi mwatulinze ne tutasobola kutuukira mu bwoko. Jaamu eggulo yabadde mungi ate nga bisobola kubuuka bakuli mu maaso ne tukkiriza ne tuwumulira mu kisa. Mutusonyiwe naye kasita Mukama yatusaasira tumala ne tutuuka. Nsooka okwebaza olwa Katonda ekisa kyateeddewo okuba nti tusobodde okusinkanako mu bwe tusobodde okusinkana. Nebaza Pasita Kabaka nebaza Mukama kubammwe abamwegaseeko kubanga muweereza wamu naye eri Mukama. Temwekerangaawo okuweereza Katonda. Nze nakaweereza emyaka 3 gyokka kuba nze nakalokoka era obulokole bwange bwa myaka 3. Naye Mukama nkoledde ebingi ebisinga n'abamaze mu bulokole emyaka 10. Olowooza lwaki? Kubeera mwesigwa na mwesimbu. Buli wobeera omwesimbu oli w'amazima Katonda akuwa ebintu n'oba tobimusabye. Naye abasinga obungi mu bulokole mutuli abasinga obungi baweereza Mukama nga balina bye bamubalako. Bwe balabanga ebikeereye nga babivaako oba nga beesalira amagezi tebalinda Mukama kukola. Abaagala bo be baba bakola ki? Mwe temukolanga abo benjogeddeko. Tusabira omusumba waffe Mukama asobole osigala nga amuwaniridde aleme okwonooneka ng'abasumba bamuffe eri waffe gyenva abasumba asinga obungi boonooneke. Nebaziza nnyo maama mukyala musumba kituufu ddala maama kubanga ffe otuba tutambudde abantu tubalabira ku bikolwa byabwe era nga Bayibuli bwegamba. Abakyala b'abasumba olumu baba bazibu nga tebatuukikako bambi naye atwaniriza tuva kulya ffe tukuse be mulabawo. Amiina. Sirina bingi okuleka obbaagaliza olunaku lw'amazaalibwa lwa Kristo olulungi libabe lwa ssanyu ate n'obbaagaliza omwaka omujja. Wabula kyesobola kuleka kubagamba kwe butalekeraawo
kujjukiza abaana nga mubabuulirira okweyisa munono za Katonda. Abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi bonna be bamu, naye ffe abazadde tugenda ne tubuulirira nnyo abawala abalenzi ne tubaleka. Naye nga bonna baali badde bakangavulwa ki kyenkanyi, ebibonerezo baali badde babikoleranga wamu. Mpozi n'ekirala nze nga nze tulwange saagala bazadde basindika abaana genda mu buwalabu, nze nga nze tulwange si walungi wankubadde nti bagenze kunoonyayo kasente, naye omwana wo oba omusindise nga kati edda tetwasobolanga kubanga ogenda owantu gy'otamanyi n'osulayo nikateebereza osinike n'omwana ng'avudde ne mu ggwanga mwoli wotasobola linnyira mu mmotoka ng'agenda kulinnya nnyonyi naye nga ne gwagenza okulaba tosuubira gwe okumulabako mu bulamu bwe because tebakkiriza bifaananyi nti anaamukubira amukuweereze. Era bangi bafudde beno mubiwulira simanyi. So mu kifo ky'abaana bakubiriza okugenda okunoonya eyo ssente ate oluusi ne batundiramu obulamu bwabwe. Mubayigirize Katonda nti Katonda omukisa gwagaba wonna wooli gusobola okusangawo nekola ki gukuyimusa oba ne gugaggawaza. Ekirala abaana mubakubiriza okufumbirwa abantu bennyini abali mu Kristo bwe baba batuusizza ebiro ebyokukola ki. Ekirala abaana mwongere okubabuulira okwekuuma nti omusajja omutuufu ajja weekuumye. Tosobola kufuna musajja ng'oyedde olina omusajja. Katonda aba alaba oyina tasobola kukuwa, naye bw'andaba nga sirina wasobola okukola ki. Naye kyesobola kwerabira ate nga mbadde nkyerabira buli muntu yenna gy'oli si nsonga gw'oli enkomerero gy'ensi gy'eri Katonda gy'assa ebigere sompira bagambe nga gwe gy'obeera gy'assa ebiki. Mukama waaba alina kyakwagaza ng'ayagala kikubeereko ajja tuma omuntu nze gy'embeera gy'ateeka omutwe antume gy'osula gy'ateeka ebigere. Nakikyo oyitamu nabaani abakwetoolodde twate tujja eggulo abaami bano basoma nnyo okunsinga bonna benaze nabo nze bansinga ebitabo ddala naye babadde banyumya nga bagamba nti singa Katonda akuviirayo n'osomerako mu masomero gano ag'ebbeeyi omubeera abaana ba minisita omubeera abaana abanene kale ovaayo nga naawe olina connections ez'abaki si kyekitegeeza. Nsobola okuba nga nva mu famire enjavu nga gwe mwava nange Mukama n'akugattako abantu nga si nsonga nti wasoma nabo kisoboka. Tekiri kumala kubanga wasoma naki osobola osoma nabo nolowooza mbu bakwagadde n'omala osoma ne batakunoonya. Mukitegedde? Nze ndiwe Masaka ani amanyi nze nalina omuntu omu mu nsi muno gwe nali neegomba okwogerako naye just yali London. Anti wange bya ddala nasaba enamba y'essimu atanga omuto n'agimpa bwe mukubira ne mugasenga nze omwana wa mwannyoko nambuuza gwani ne mugamba erinnya naŋŋamba ani akuwadde enamba yange nanjaku kati ng'amanyi nina kye nali njagala omusana kumbe nali njagala kubeerako mu Uganda jogeko n'omuntu aliwa omutima gwange kyeguyayaanira naye bwe yanjako nalumwa ennaku nga Mukama ndifunawo omuntu ng'ali bweru n'abanga mukwano gwange. Essaawa zino wenjogerera mu buli nsi ninayo mikwano gyange. Namala kusoma nabo namala genda gye bali weereza Mukama bonna amwagala agenda kukwagala bonna anoonya Mukama agenda kukunaanya. Byansambya omwezi Katonda tugenda okusiima abantu bano benda abantu era basanyufu era niyokakasanze tuli bangi wano era waka akafo kafunda naye weryamene Mukama atuwadde omukisa era sala ensonga kimbalese wano njagala mulagule Mukama atuwe ekifo ekigazi nga tuyinza okukola n'enkungaanya ez'amaanyi naye nga tetupangisa gundi bisaawe. Mukama akikole mu linnya lya Yesu. Byongaje okwogerayo nga ezabigambo tuyinza kwogera bwe kisiba ekitono kubanga kitammwe asiima okuba wammwe obwakabaka. Musome mu Luzungu omulala. Muluzungu. Do not be seized with alarm and
struck with fear, little flock. For it is your Father's good pleasure to give you the kingdom. Do not be afraid, little flock. Yeah. For your Father has been pleased to give you the kingdom. Ntitemutya ekisibo ekitini kubanga kitamu asima okubawa buki obwakabaka. Onyodaka olero gamba nti mutunde bye mulina mugabire abatalina. Woba olina bingi kwegamba nti osobola okweterekera obugagga mu ggulu enyeeyo gye zitatuuka newankubadde omubbi gy'alasobola kola ki kati mbazaamu amaanyi tetutya kubanga tuli batini mukya kiba tuli mukaaga tekiri ku muwendo gw'abantu bameka babeera mu kanisa naye kiri kwa ensonga eriemu nti abalimu abatini kikye basobola okukola mu bakabaka bwa Katonda bakosa batya emirimu gya sitaani okitegeera wewabeerawo bizinesi Ona jasinga okwetaaga kati tetufaayo batuli batini mukya kiba tuli mukaaga oba tuli musanvu naye tusinge kufa ku kintu kimu fe abalimu abatini kikye tusobodde okukola okuzimba obwakabaka bwa Katonda era emirimu gya sitaani tugizikiza kwenkana ki oba yatuzikiza fe abamuzikiza oba yatuzikiza okitegeera wawabeera point kati nga kitegeeza ki tusabe nnyo okusingayo tusabangako tusiibe tuyite Katonda ajja kutuyamba kati ffe tubali tumanyiyo naye osanga waliwo omukyalo oba omusajja yasaba edda nagamba lwetangayo okubagenyayi Mukama nga talinawo kati kuba nabali waneeno nga tatulabye nako naye nga yakisaba edda naye nga Mukama yakitereka nti oteekawo ebugagga waggulu ennyinyi gyetasobola kulaga n'omubi gyalasobola kolaki nawakuba tuli batini naye tuddemu amaanyi tweyongere okusemberera Katonda naye ajja kukola ki ajja kutusemberera Mukama ampera omukisa omukisa kakati wobanga ozze ku kyaki sabira ekkanisa yo sabira omusumbawo naawe wesabye kuba olwo omusumba ffe tuzze wali totusuubira naffe tetukusuubira naye olwo omusumba ono ate kati ffe tuzze Mukama ebazike si kati wekyetaagisiza nti teweesabira wekka bwoba wa bizinesi teweesabira wekka osabira ne bakasitoma banaggulako kubanga bweweesabira wekka noba bulungi bakasitoma bajja kulwaza era tebaggulako ate naawe teweegulako bizinesi wawe tewaki tewali kano just kalabo kutegeeza kwagala kwa Katonda amiina era bw'oba olya bino ebintu ng'onyumirwa Ssekukkulu wulira emirembe naye ng'omanya Yesu akwagala nnyo ng'ojjukira nti Christmas si yo luli lunaku lwa Yesu kati luli lunaku lwa Yesu ffe tuyambako Yesu omusanyukirako kyoba tufunye tunyiiga linda kyotafune ku lunaku lwo nyiiga kubanga lulibeera ki lunaku lwo kati akatono ketufunye ketugenda ogabana nabo nawe oba ofumbye muliraanwawo muwuleko tokkirizanga kumalawo kiro ya sukaali nga neyibawo tomuwaddeeko bw'osifuna omuti gwa sabuuni salako ekitole obeeko gwokiwa kubanga Bayibuli egamba nti siga suula ensigo yo ku mazzi after many days nti nga wayiseewo ebbanga ddene ennaku ennyingi ojja kujja ogikungule nti amazzi gagitwala gwe tomanya gye gagenze naye bwegira bweti ojja kusanga nti waliwo eyasiga nga yasigira eyo kati ate nga agenda kungulira wala kati gweoyinza okukusigira awo ate n'okungulira ewalala emmeeme egabaaga beekola etya tola akavera wavaawo Mzee mwena mwize pike kavera the green kavera sabuni wamenyekere bana ndi bine bintu tuli kubigaba aye tini bya bya kadi eje bawandika nga bana bano bantu benjawulo ino kile dio kalito wali wakali kuna sai kwa hiyo bina bintu mu bintu ndiro mchaleseza mchala bondo kuba tindi kwakumulinda wanopakuweyaiza olwaizo newerabiro Katonda mama waisaba kale kyendi basaba mweyongera okuyizenda nga mutulungamya Okatonda bayuweko amafuta g'obulamu
era bongera maani bongera okuyiza eno yes ekyo kyendi kwebalya nebiramu byemutubaigaiza naye ogenda ena okubibalya mukolenga mutyo timwatolanga okwo kuba omuntu kyangu ina okwerabira Katonda aye obanga olikwongeramu okuyiza ejje tuli totujukiryamu era omutima gikakanya leera ligigumirayo so mbanga tukale tuongera okuwereryani Yesu Kristo nga tukale tuli mu kisibo ekyo n'abalika abandi aye era kintu bakusimulaku wano mobile nekintu tuwalya wenka siyalingeku n'abantu bityo webibaire aye kabimulira era banani baiswe baizire Mukama bambeera Omukisa gwe bali kumpulirisa Mukama abatuula ennyo omukisa ate naamwe Mukama abawa omukisa katubenga twebaza Katonda ate nga twongera okwewongayo n'okuwongayo timu eyabaweereza banaife abaidde onakola omulimu omulungi Katonda omwesigwa Mukama kabaka w'abakabaka njagala okusima n'okwebaza kw'ekiseera kano nkwebaza ku lunaku olwaleero nkwebaza kw'ekisa n'okwagala nkwebaza ku lw'obukuumi obulungi n'okusaasira bwe Katonda omulamu eyakimanya nti kino kiribeerawo mu budde bwe butyayi kabaka w'abakabaka njagala ogulumizayi Katonda w'abakatonda era nga nkusiima ku ebyo byokola nti bikulu Mukama kyetuva tuwaayo mikwano zaffe kabaka w'abakabaka abaze okukola omulimu omulungi ogw'okubulira ekigambo ky'Omukama eri abantu Mukama nti bawa omukisa gaziya ensawosawo zaabwe Katonda wange taata omulungi kola ku nsonga zaabwe kabaka w'abakabaka yongera okulwana n'ebibadde birwana nabo ayi kabaka w'abakabaka ate obawangusizayi Katonda w'abakatonda ebadde bibawangula nsaba Katonda w'abakatonda omulungi yongera okubakuba mu kkubo nga baddayo Katonda nti taata malungi nti omulabe si musanyufu ku lw'omulimu gwe bakola ayi kabaka w'abakabaka naye weebazibwe Katonda kubanga otuwadde obuyinza n'amaanyi okwanganga buli mbeera yonna ey'omulabe kubanga kyanga mu 3:17 tewaabenga kyakwasa kiwesa obulabe gye tuwere kiraba omukisa era na buli onagoloka okwoza naffe Mukama tugenda kulusinga olunaku olwalo mu Yesu mwana Katonda omulamu nangira kabaka w'abakabaka nti kyonna kibadde kyegulumiza mu bulamu bwabwe emyoyo za aksidenti emyoyo z'okulemererwa emyoyo z'okubuzaabuzibwa emyoyo z'okunafuwa zonna Mukama nsaza n'omusaayi gwa Yesu mwana Katonda omulamu mbalangiriddeko Mukama ekisa kyo mbalangiriddeko obukuumi bwa kabaka mbalangiriddeko emirembe zayi Katonda mutatoeje mbalangiriddeko Mukama kabaka okugazwa n'okweyongera maaso ayi kabaka Mukama yongera okwalira ekibiina olunaku olwaleero yongera maaso Mukama kabaka w'abakabaka okutukuuma ekisa kyo Mukama kyegere Mukama gye tuli okwagala kwa Mukama kubeerera emitima zaffe ayi Katonda mutatoeje oyongere maaso okutuwa ekisa Mukama ekyokusonyiwa abo abatunyiiza mu linnya Yesu mwana Katonda omulamu n'okola obulungi mu maaso go Mukama kabaka twongere Mukama okufuna oganja maaso gayi Katonda mutatoe omulungi Mukama tuva nfuke no nga twawukana katwawukana emibiri naye nga tuli kimu tusigale nga sabiragana Mukama kabaka nga twewaayo Mukama Katonda bakatonda nga tukola obulungi olw'okwagala kwayi Katonda nga weebale Katonda nga omulungi kubanga byonna bwe tusaba obiddamu nsabye nga nebaza okweta mu yesinga manya gonna eri Katonda kitaffe mwana ne mwoyo mutukuvu tulangidde omukisa bajjajjaffe Ibrahim Isaaka ne Yakobo gubabeereko n'ekitundu kyammwe kyonna era nga Mukama tusimbula okuva wano genda twagala tugenda okukomawo kyaki eno nga tekyatumala ng'abantu beeyongedde bangi nnyo nga beeyongedde okulokoka kitanga babadde abalwadde Mukama nga bwe nakusaana egamba nti yonna gye nditambula nga ngenze kubayi Katonda wange Mukama leka wabeerengawo enjawulo okuyita mu bantu abo bensinkanye Mukama abantu bano buli omu alina ebibuuzo ku mutima n'ebulumi buli omu bw'ayitamu mu byenfuna oba obyemubiri kitange baako kyoleetawo ng'enjawulo omwaka guno Mukama gwe tubasinkanye tuligenda okudda Mukama tusange obujulizi tulangiridde ettaka eddene okusingako wano tulangiridde abantu abangi abeewaddeyo okujja okwegatta ku buweereza bwa Kristo okutambula n'epaka waanadda tulangiridde obufumbo bulimu essanyu tulangiridde abaana ab'amagezi abanaafuuka abakulembeze b'enkya banaabawuliza eri bazadde baabwe ate babeereko omukisa gwa Mukama gubatambulireko n'omukono gwabwe mu nnya lya Mukama waffe Yesu Kristo tusabye amen. Wow. tujja kuddamu lwe enyama yo
Bana kansi bloku bana naye ntaka munyambe mubebe mukama amagwata wano mama byoyagala alikwawo amen noyo kuzade wano kama yeva ntakube balwala nabo Mama kilabo. Bana. Chinona. Biino. Haya wadi. Wane kama. Bwana. Mwana wa bili bitano. Omu weekend. Tubuulira enjiri ey'ebikolwa n'ebigambo. Naye wetutuuka okugabira abantu ba Mukama tetwawulamu balokole na batali baki. Naye era oba tonnalokoka ebintu ebyo bikozesa nga bw'olowooza ku Yesu kuba yaba abikoze eki n'otakkiriza bulamu bw'okuggwawo mu nsi nga tomukoze eki nga tokkiriza Yesu. So tubadde basanyufu basisinkana era tujja kusaba Mukama wanaabakkiriza tuddemu tubasinkane wetunaba tukomyewo nga tugenda beera nammwe ennaku nnyingi. Tujja kukomawo ennaku nga 5 ku 4 nga tusoma nga tuzzaamu amaanyi nga tubulira ne ku baana baffe. Era mutulinde omwaka ogujja tujja bategeeza musumba gy'abagamba banaye temutuyiwa mujjanga. Ne tuba bakusula mu mpewo ennaku ezo 3 oba 4 nga twegayirira n'okusaba Mukama atukola obulungi. Banaye tubaagala naye okusingira ddala Mukama waffe Yesu yasinga obbaagala. Munyenye yaka yakuze okuseye naye yake Mukama yebaze abalungi abatulaba muli mutya tweyanza nnyo Mukama tuwadde omukisa okubanga tuze nawaisoke nawaikokwe erinnya ndoza muliwa naawe ndoza libadde likulemyemu awo. Tuli eno Kaliro district Kaliro eri mu Eastern Uganda era nga zezimu ku Great Busoga. Naye Mukama tukoze bulungi okubanga tusobodde okuwa abantu abali omukisa okufuna akokulya akokunywa kasukaali kasabuni okwoza amakunuuni. Twebaza mwenna abatuyambyeko abatukwatiddeko abatusindise. Yesu nga ye siponsa namba emu n'abasigadde basiponsa bwe tubaagala nnyo ate tubaagaliza omwaka omupya gwabeerere bulungi. Buli omu ky'osabira Mukama akutunule mu kyama nga tonnakyogera akikkolere. Era twebaza nnyo n'omukyala Munyenye yaka omukyala oyo mwesigwa nnyo mwebale ate era mwesiga naffe era kati tuutuno ejje ddene naye lwa mukyala oyo twebabaza nnyo tubaagala nnyo ate tubaagaliza Mukama bawe omukisa. Twebaza nnyo mwenna abali otulaba tuva mu kitundu kye bayita Nawaikoke Kaliro district e Busoga. Tubadde tuli ku mulimu ogwa Yesu yatugamba okubeera nga tukola ki nga tutunda ebyaffe byonna nga tugabira abalala era kye tubadde tukola. Abakwatidde awamu ne Munyenye Mwebare era omulimu gutambudde bulungi. Mukama agenda kubeera nga agaziya ensalo zammwe mwenna Mukama abawe omukisa. Nze Daniel gwa mazima matufu nebaza Katonda kulwobuweereza buno obukoledde olwaliro kuba Christmas si buli omuntu n'agifuna gwe weesiimye oyinza okubola ennyama n'olya n'omuceere n'onywa ne soda naye abantu abasinga tebalina. Katubadde Kaliro eno munda abasinga bagamba Yesu jassa ebigere naye si bwe kiri n'abeeno Yesu abaagala. So kati oba olina kwotodde abeeyo ne balya ku nnyama ne balya ku muceere okitegeera kati akasente ke bandiguzeemu ennyama bagenda kanywamu soda ekyo Mukama akibala
byebiyitibwa bikola ebirungi emirimu gyaffe gigenda kuyisibwa mu muliro kijja kuba kyasonyi nnyo okugenda mugenda kubanga ali olina omululu nga te ssente waziina nga twebaza katonda kubanga atuyambye era twebaza katonda ku lw'emunyenye yaka era mazima ddala yakuzukusa buli omu yeebase so yesu abampera omukisa tusigale nga tweyongera okwagala yesu ngerayo tumuweereza kyolina okumakira ekintu kimu yesu kristo akomawo very soon tuli nawaikoke ekigambo bana ekinene nawaikoke Kaliro district twebaza buli muntu yenna yasobodde obaako nekyo wasobodde okukwata n'otwesiga okutuusiza obubakayo ku muntu oyo afunye kyafunye olunaku olwaleero tusaba katonda akole bulungi ayongere okugabira kubanga bayibuli egamba nti emmeeme egabagaba erina egejjanga haleluya awo ekyawandiikibwa ekiri mu Yeremiya 17:10 egambye nti nze Mukama akebera omutima akema emmeeme okuwa buli muntu nga amakubo gwe bwe gali ng'ebibala bye biri ebikolwa bye okitegedde ng'ebibala bye biri ng'ebikolwa bye so mukwano gwange obanga oyina nga togaba nkubbirako tandika okugaba kubanga katonda kwasinzira naawe okola ki tubaagala munyenye yaka yakuzikusa yeyake yesu lyekkubo ge mazima bwe bulamu yetanabagenda wekakanabeera mugumu omwaka ogujja oba oliawo ojja tuwulira nga tuli waki wammwe mbeere bulungi yesu abaagala nnyo ate wakudda ali mu kubajja